Okuggalawo ebizimbe bino ku makya ga leero oluvannyuma lw'okusangibwa nti bigoberera amateeka g'okulwanyisa ssennyiga korona. Wetuukidde mu bifo bino abasuubuzi tebamanyi kiddako era okusinziira ku betwogeddeko nabo baakedde okukola nga bulijjo kyokka basanze we bakolera nga waggale. Batuteereddemu omusajja ali mu kwasa ebintu byaffe naffe ssebo twajja kukola ensi ffenna yaffe kuba bwe mansoma moto y'eggwange nga for God and my country is not for God and others country ffenna yaffe. Zimbe bakigadde naye tebatuwa nsonga lwaki bakigadde wabula tukedde bukezi ku makya nga bagadde ekizimbe tuzze kunoonya 10 tulina balandiroodi batubanja ewaka tugenda basasuza ki tukedde bukezi ku makya nga waggale tetulina information yemala tetulina nsonga lwaki bagaddewo. His Excellency tuyambe batugule tukole tuli bubi. Kinajjukira nti ku ntandikwa ya ssabbiiti eno ekitongole kya KCCA nga kiyambibwako poliisi n'amagye baatandika okwekenneenya ebizimbe eby'enjawulo mu kibuga okulaba oba bannyini byo beetegefu okugondera amateeka kyokka bingi bibadde byaggulawo kati binaba kwekebejjebwa. Olwaleero minisita wa Kampala Hajjati Misa Kabanda afulumizza olukalala lwa Arcade mu kibuga ezamaze okwekebejja abakugu nga mu kiseera kino abasuubuzi baddembe okuzikoleramu era minisita agamba nti oyo yenna anaggulawo ekizimbe nga tafunye lukusa wa kukangavvulwa. Ku ssaawa eno twakalambula Arcade 146 naye nga tumanyi tulina Arcade 178 era tumaze okuzirambula naye ku zonna 76 ze zaakayitawo 7 tezinnaba kuba nti zikkirizibwa okuggulibwawo naye nga tujja kuziggulawo oluvannyuma lw'okulaba nti zikoze kye twetaaga era nga tubagamba nti bo bakole kye twetaaga obanga gurupu we bagambye kusinziira ku byatugambibwa nga pulezidenti bwe yayogera ne minisitule y'ebyobulamu byekkiriza ne banaamala okubikola bajja kuyita ttiimu yaffe eddemu ebakebere era esobole okubakkiriza okukola. Era tulina essanyu okubuulira abantu kino kye tukola tukikola nti kya ssente tukola nga kya bwereere era staff waffe yenna bw'aba akusabye omuntu yenna n'asiiwuka empisa n'akusaba ssente mumubuulira akakiiko ke tutaddewo kasobole okuba nga kamukwasisa empisa. Tukirabye nti waliwo Arcade ezimu ze baggulawo nga tezinnaba kugenda ku mutindo gwe twagala naye nga tujja kuzigamba era ziggalewo era tezeeyibala nti bajja kusigala nga tebakola wabula balina okusigala nga balina okugendera ku nteekateeka nga gye twakola nga KCCA era tujja kubaggalawo abaana batakwataganye na ttiimu yaffe kyegamba. Bano banokoddeyo n'ebizimbe ebitannaba kuggulwawo nga bikyaganya okugondera ebiragiro. Waliwo ebizimbe wano wammanga ebyasangiddwa nga tebituukiriza bulungi mitendera nga bwe gyalambikiddwa era ttiimu n'esalawo oba netuwabula bigira birindako. Avema Shopping Center, Bamako House, Bonita Arcade, Bypass Building, Center Point, Dembe Arcade, Esco Plastic House, Esco Plastics Limited, Fiber Plaza, Fami Plaza. Bano tebalemye na kulabula batembeeyi abakolera mu Kampala era nti ku ntandikwa ya ssabbiiti ejja tewali mutembeeyi agenda kukkirizibwa mu kibuga mu kaweefube okukendeza omujjuzo. Kikuubo Nabugabo awo wonna ogende ku ndowooza oluguudo baluyita batya mini price ebyo ebifo si byabatembeeyi Namirembe road eyo okugijja eri olaba gambuuze wano ku BBS telefayina eyaffe katweyongereyo na gano. Abatandisi b'amasomero mu kibuga Masaka bakukulumidde minisita y'ebyensimbi Matiya Kasayija bwe yabategeeza olunaku lw'eggulo nti gavumenti terina nteekateeka yonna egenda kubayambako okusasula amabanja ge balina mu bbanka. Yabagambye nti batonde ku bintu bye balina basobole okusasula